bw'atyo bw'ayogera Mukama. Katonda agenda kwogera n'obulamu bwaffe mu puroguramu eno. Bw'atyo bw'ayogera Mukama. Mikwano gyange abaana ba Katonda ab'omuwendo omungi, ne Katonda olw'omukisa gw'atuwadde okuddayo okulabagana nga tuli mu kyokuyiga kyaffe kino ne ku puroguramu yaffe eno. Bw'ati bw'ayogera Mukama. Nebaza Katonda atulabirira nga takoowa. Nebaza Katonda olw'omukono gwe ogw'olulwa gye tuli buli ssaawa, buli ddakiika, buli sekendi nga teguse, kubanga senga gukka tusaanawo. Nebaza Katonda akyali mu control ey'obulamu bwa buli omu ku ffe, ng'atufulumya n'atuyingiza, atuliisa n'atunywesa, atulabirira, atukuuma, alwana entalo zaffe nga tewali byakulwanyisa ebirabika n'azituwangulira. Mu nsonga eyo kyenva njagala okwebaza olw'abo baatuusizzaako ebintu eby'enjawulo, abafunye amaka, abayanjuddwa, abayanjudde, ate ne njagala okulumira wamu n'abo abafiiriddwako abantu baabwe, abalwadde, ng'oli awo galamidde ku kitanda, ng'omusujja bukuluma, ng'obulwadde bukuluma, ng'embeera gy'olimu ekunyigiriza, nga oli awo olina embeera gy'oliyitamu naye ng'oli wakati mu bulumi, ng'oyinza n'okwebuuza ekibuuzo nti lwaki nze. Nsaba Katonda waffe afuuke ekyokuddamu kya buli omu, ate tubeere n'essuubi eddamu ti mangu nnyo ajja kutujja atukime, atujje mu mbeera eno ey'emitawaana egy'ensi eno. Awamu n'ensonga eyo katuweeyo okwebaza. Oli mulungi Mukama Katonda kitaffe omunyiza ebintu byonna. Oli Katonda ow'ekisa, Katonda ow'okwagala. Okwagala okwo twesunga olunaku lwe tuli kulabako, ng'otuyigiriza okwagala okwo kubanga kitubeera ekyokuyiga ffe okuyita mu butaligwawo. Twesunga olunaku lw'esobola okomyawo obwakabaka bwo, okomya emitawaana gy'ensi eno, osumulule abasibe be wayogerako nti omwoyo gwa Mukama guli ku nze, kubanga yantuma okusumulula abasibe abasibiddwa mbeera ezitali zimu. Mukama ojja kutuukiriza ekiseera oteekewo obwakabaka obutaliggwaawo, obwakabaka obutagenda kuvuganyizibwa, obwakabaka obulibeerawo emirembe n'emirembe, era mu bwo naffe mwe twesunga okufugira wamu naawe. Era ne kaakano Mukama otuyambe nga tugenda okubikkula ekigambo kino okukiyiga. Leka Omwoyo Omutukuvu ajje abeere wakati waffe atuluŋŋamye era atuyigirize kuba Yesu Kristo Mukama waffe. Kyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogugamba nti kabaka wo ajja gy'oli. Kabaka wo ajja gy'oli. Njagala twetegereze ensonga eno. Bwe tusoma mu kitabo kya Ezekaliya essula 9, kitabo kya Zekaliya essula 9 n'olunyiriri lwa 9. Tisanyuka gwe muwala wa Sayuni, yogerera waggulu gwe muwala wa Yerusaalemi. Laba kabaka wo ajja gy'oli. Kabaka wo ajja gy'oli, ye mutuukirivu ng'alina obulokozi, amiina, muwombeefu era nga yeebagadde endogoyi n'akayana omwana gw'endogoyi. Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Obunnabbi buno obwakabaka waffe ajja gy'oli, ekyokuyiga kyaffe ekyaleero, bwalangibwa omusajja wa Katonda nnabbi Zekkaliya ng'agamba nti sanyuka gwe muwala wa Sayuni, oyogerere waggulu kubanga laba kabaka wajja gy'oli. Ye mutuukirivu agambye nti kabaka wo ajja gy'oli, ye mutuukirivu era alina obulokozi. Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Mu ngeri neeno njagala mu kyokuyiga kino tusooke tulabe ensonga zino nti kwabanga kusanyuka, kwabanga kujaguza, kwabanga kuzina, kwabanga kubuukira waggulu. Kabaka mu ggwanga lya Isirayiri bwe yagendanga okutabaala n'awangula. Kabaka mu ggwanga lya Isirayiri bwe yagendanga okutabaala n'awangula, waabeerangawo entujjo ey'akabi ennyo ey'omutawaana. Ng'amaze okuwangula olutalo luno, yakulembezanga ebinyagiddwa abawambe, ye n'atuula ku ndogoyi. Kati emabega we n'eryoka evaayo eggye eryali liva okulwana nga lyogerera waggulu obuwanguzi obwa kabaka. Nga
bayimba ennyimba ez'obuwanguzi nga bayimba n'essanyu lingi nnyo kabaka waabwe kubanga awangudde. Tuli ffenna mukwano gwange ndaba simanyi omulaba kabaka agenza okutabaala akulembeza ebinyagiddwa ne omunyago gwonna n'abawambiddwa n'atula ku ndogoyi n'alyoka avaako emabega ejja erijja nga litendereza nga liyimba. Mu ngeri nneeno kino kyalaganga obuwanguzi bwe era kyayongeranga okusanyusa eggwanga lyonna okutwalira wamu. Naye ku luno ekigambo kigenda kabaka wajja gy'oli kyekyokuyiga. Ku luno Mukama waffe Yesu Kristo alina ebigambo ebyaliwo bwe tugenda mu kitabo kya Luka essula ya 9. Waliwo ebigambo ebiri mu kitabo kya Luka essula ya 19 tutandika n'olunywa lwa 29 okoma ku 46. Lugamba lutya? Wagamba bwe wati nti awo olwatuuka bwe yali nga anaatera okutuuka e Besufage ne Besaniya ku lusozi olw'Emizeyituuni n'atuma ku bayigiriza be babiri ng'abagamba nti mugende mu mbuga eri mu maaso gammwe. Bwe munaayingira omwo munaalaba omwana gw'endogoyi nga gusibiddwa ogutebagalwangako muntu, mugusumulule muguleete. Mukama waffe yeebazibwe. Yesu wuuno agambye nti awo olwatuuka bwe yali nga anaatera okutuuka e Besufage ne Besaniya ku lusozi olw'Emizeyituuni n'atuma babiri ku bayigiriza be n'abagamba nti mukole bwe muti, mugende mu mbuga mujja kusanga omwana gw'endogoyi ogutebagalwangako, mugusumulule muguleete. Olunywa lwa 3 lugamba ti era omuntu bw'ababuuza nti mugusumululira ki, mumugambe ti Mukama waffe agwetaaga. Ti Mukama waffe agwetaaga. N'abo abaatumibwa ne bagenda ne balaba nga bwe yabagambye. Awo bwe baali nga basumulula omwana gw'endogoyi bannannyini gwo ne babagamba musumulira ki omwana gw'endogoyi ogwo? Ne bagamba nti Mukama waffe yagwetaaga. Ne baguleeta eri Yesu ne balira engoye zaabwe ku mwana gw'endogoyi ne beebagazaako Yesu. Amina. Luno lwali lunaku lwa njawulo mu bulamu bwa Mukama waffe. Emirundi egisinga bwe yamalanga okuwonya omulwadde ng'amugamba toyogera, naye ku luno teyayagala kutika. Wuuno ayagala okweraga gye bali mu ngeri ey'enjawulo. Wuuno ayagala okweraga gye bali mu ngeri eyali terabwangako mu byafaayo eby'obuweereza bwe. Kaakati wuuno abagambye nti mugusumulule muguleete. Ndi bannannyini gwe baabalaba ne babagamba nti mugusumulira ki omwana gw'endogoyi ogwo? Abasajja abaatumibwa bano ababiri ne bagamba nti nedda, Mukama waffe waali ate Mukama waffe yagwetaaga. Njagala wetegereze nti abasajja bano nabo bannannyini ndogoyi tebaabuuza nti Mukama wamwe y'ani. Agambye nti babaga Mukama waffe yagwetaaga ne bagusumulula. Awo bwe baali nga basumula ne baguleeta eri Yesu. Olunywa lwa 3 ti ne baalira engoye zaabwe ku mwana gw'endogoyi ne beebagazaako Yesu. Awo yali ng'agenda ne baalira engoye zaabwe mu luguudo. Olwa 37 ti abwe yali nga anaatera okutuuka ku ntiko y'olusozi olw'Emizeyituuni, ekibiina kyonna ekyabayigiza ne batanula okusanyuka n'okutendereza Katonda n'eddoboozi eddene olw'ebyamagero byonna bye baalaba. Mukwano gwange ndaba njagala tugambe nti Katonda waffe yeebazibwe. Ti Mukama waffe Yesu atayagalaako kuwaanibwa newankubadde okusuutibwa ku mulundi guno yakikola
okweraga gye bali, okweraga eri eggwanga lya Isirayiri, okweraga eri Yerusaalemi, okweraga eri ensi nga kabaka w'abakabaka, nga kabaka omuwanguzi, nga kabaka omukulu w'eggye, nga kabaka agenda okugyawo obwakabaka buno bwonna obw'ensi, ateekewo obwakabaka bwe obutagenda kuvuganyizibwa, obutagenda kubaako bisanja, obutagenda kujjulukuka, naye obwakabaka obw'emirembe n'emirembe. Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Ekyokuyiga kyaffe kigamba nti kabaka wo ajja gy'oli. Yesu wuuno bamututte, baramwabagaza ku ndogoyi, bataddeko engoye zaabwe, bamutuuziza ku ndogoyi. Tebakomye kumutuuza ku ndogoyi, naye bakutte n'engoye zaabwe bazaaliridde mu nguudo. Tuli ffenna mukwano gwange ndaba, njagala olabe pulogulaamu y'olunaku luno oba y'ekiseera kino kye tulaba ekiyitamu wano, Yesu kyayitamu wano, nti abasajja ne batandika okuleekaana, ne batandika okuyimba, ne batandika okujaguza nga boogerera waggulu ndi awamaani yayayaya lwali lunaku lwa njawulo. Njagala okuba akafaananyi omusajja Laazaalo bwe yali yazuukiza mu ntaana nga yakamala ennaku 4 n'okuwunya ng'awunya, yali aleekaana atya? Njagala okuba akafaananyi abaze b'amaaso be yali azibudde, Bazebidaayo abaatulanga ku kkubo nga basabiriza, naye leero nga basobola okulaba. Njagala okuba akafaananyi omukyalo oli gwe yawonya ekikulukuto eky'emyaka 12 ng'atengezze mu basawo nga tawona, naye leero ng'ayogera ku Yesu waggulu. Njagala okuba akafaananyi mukwano gwange ndaba abasajja abagenge babanga n'obuzibu kekakutandanga n'olwala ebigenge ng'okyayibwa abantu bo, ng'oboolebwa, ng'olabikira ng'omwonoonyi akyasinze kayingo kubanga wakola ebibi, y'ensonga lwaki walwala ebigenge. Naye abagenge be yawonya nga babaawula ne babeereyo mu bantu. Obugenge kizibu nnyo, nti omugenge yatambulanga n'ekide ng'agenda akikuba nti siri mulongoofu, abaabeeranga mu kubona ne beesenda omugenge ayitewo. Naye leero omugenge ono nga naye ali mu kibiina kino nga takyali mugenge, naye ng'engalo zonna ezaali zakutuka, ennyindo ezaali zakutuka, ebigere ebyali byakutuka, kati nga naye abuukira waggulu. Abalema abaali batatambula nga babuukira waggulu, abaaliko dayimooni nga nabo babuukira waggulu olw'erinnya n'ekisa kya Katonda n'ebyamagero bye yakola. Nze ndaba nga nandibadde mu bo, nga nze mugenge yawonyezebwa, obanga nze Laazaalo eyava mu ntaana, obanga nze mukazi ow'ekikulukuto nandyagadde okuyisaamu eddoboozi lyange, oba mu ngeri enjawulo Yesu abeere ng'aliwulira. Buli muntu yaleekaana mu lulimi lwe ne mu maanyi ge ag'ekitalo nga kabaka yeebagadde endogoyi eri gye tulabye eyayogerwako mu Zekeeri nti sanyuka ggwe muwala wa Sayuuni, era oyogerere waggulu ggwe muwala wa Yerusaalemi, kubanga kabaka wo ajja gy'oli, n'aga nti ye mutuukirivu, ng'alina obulokozi. Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Nga yeebagadde endogoyi n'akayana omwana gw'endogoyi. Katuwetegereze ebiddako, tugende ffenna mu lunyiriri luno lwa 38 nga bagamba nti aweereddwa omukisa, boogerera waggulu n'eddoboozi eddene, batendereza Katonda olw'ebyamagero bye baalaba, nga bagamba nti aweereddwa omukisa kabaka ajjira mu linnya lya Mukama. Emirembe mu ggulu n'ekitiibwa waggulu ennyo. Haleluya, we have a man. Kaakati bano bayogerera waggulu nti yooyo emirembe gibe mu ggulu n'ekitiibwa waggulu ennyo. Katulabe kyekiddirirako wano abaagalwa. Agambye atya nti Abafalisaayo 39 nti Abafalisaayo abamu ab'omu kibiina ne bagamba nti omuyigiriza koma ku bayigiriza abo.
omuyigiriza koma ku bayigiriza abo. Olunnyo lwana agamba bw'ati, n'addamu n'abagamba nti abo bwe banaasirika amayinja ganaayogerera waggulu. Weetegereze, Abafalisaayo be baali bannaddiini abaali bakwata amateeka butiribiri, nga ku lunaku olwa Ssabbiiti tatambula wasukka kasukibwa jjinja, ku lunaku olwa Ssabbiiti nga takwata katambaala mu ngalo olwakoze mulimu bajja mukuba amayinja. Abasajja bano abantu badde abasaala b'okwaniriza kabaka waabwe bagenda bugenzi gye balyali ne bamugamba ssebo kituyitiriddeko, koma ku bayigiriza abo, kubanga abasajja bano baali basanyukira kabaka waabwe omulundi guno ng'ayingira mu Yerusaalemi. Abaagalwa kabaka wajja gy'oli, ne bamugamba bakomeko kubanga batuleekaanira nnyo. Yesu n'abaddamu n'abagamba nti bano bwe banaasirika amayinja gajja kwogera. Bassebo ne bannyabo, ebintu bya Katonda tobireetanga mu lugezigezi. Katonda bw'aba waakukola akola, bw'aba waakulagira alagira, ate bw'alagira tobuuza. Abasajja basanyuka bapinga ab'omulokozi abatamwetaaga baleeta olugezigezi. Yesu kyeyava abagamba nti bano bwe banaasirika amayinja gajja kwogera. Naye njagala weetegereze kiki ekyaddako, omutwe ogugamba nti kabaka wo ajja gy'oli. Awo bwe yasembera okumpi n'alaba ekibuga n'akikaabira. Olw'ana-2 ng'agamba nti singa omanyi ku lunaku luno ggwe ebigambo eby'emirembe, naye kaakano bikwekeddwa amaaso go. Kubanga ennaku ziri kugira, abalabe bo kuzimba kw'ekigo, bali kwetooloola, bali kuzingiza enjuyi zonna, bali kusuula wansi n'abaana ab'omundaayo. So tekulirekerwamu jjinja eriri kungulu ku jjinja, kubanga tewamanya biro byakukyalirwakwo. Mukwano gwange ndaba njagala tutambule ffenna. Ndi Yesu wuno abasajja bajaganya, baleekaanira waggulu, bayimba ennyimba zibalabye nti kabaka bwe yagendanga okutabaala n'awangula yakulembezanga abawambe n'ebinyagiddwa n'atuula ku ndogoyi ejje n'erijja nga lirimba obuwanguzi. Kati wuuno kabaka atali wa bulijjo, ono nga talina bawambe naye ng'alina abo abasumuluddwa. Abaali basumuluddwa mu bulema, abaali basumuluddwa mu kibi. Omukyala Maryamu aweemanga ddala gwe yawonya amayinja, kubanga baali bamukuba amayinja. Oyo nga yasumululwa mu mutawaana ogw'obwenzi. Mwananga abantu abalina endwadde ez'omwoyo n'omubiri nga bonna bawonyezebwa, kubanga abantu be yawonyezanga yabagamba nti ebibi byo bikugiddwako. Naye bw'aseera okumpi n'ekibuga n'alaba ekibuga n'akikaabira. N'alaba ekibuga n'akikaabira. Lwaki akaaba? N'agamba nti singa leero otegedde ebigambo eby'emirembe ebireeteddwa gy'oli, naye laba bikwekeddwa amaaso go. Yesu yakaabira Yerusaalemi ng'atunuulira ekibuga ekyandibadde kijaguza, ekibuga omwandibadde okujaganya, ekibuga omwandibadde essanyu, ekibuga ekyandibadde kitimbiddwa wonna wonna zibaluuni nga kitimbiddwa ebimasaamasa olw'akabaka waakyo akiyingiramu nga kiwolu, era nga n'ebigenda mu maaso kyetaaga. Kyasookera ku bawandiisi n'Abafalisaayo ne bamugamba bano bakomeko bayimirize kubanga batuleekaanira. Abantu badde beegattira awamu okwaniriza kabaka waabwe, bambi tebaabiriiko. Yesu n'alaba ekibuga n'akikaabira
n'agamba nti leero senga Yerusaalemi otegedde ebigambo eby'emirembe ebireeteddwa gy'oli wandibaddewo okujaganya naye laba bikwekeddwa amaaso go. N'alyoka alagula Yerusaalemi n'agamba nti ebiro birijja abalabe bo lwe bali kuzimbako ekigo bali kwetooloola era bali kusuula wansi tewali bajjinja eriri kungulu ku jjinja eritalisuulibwa wansi kubanga tewamanya biro byakukyalirwako. Mikwano gyange abaagalwa, mukwano gwange gwandaba, ekyokuyiga kigamba nti kabaka wajja gy'oli naye bino bitegedde birina amakulu gy'oli bikyusiza obulamu bwo bikukozeeko. Bingi ebitulaga nti Kristo akomyawo bwakabaka bwe. Enjala, entalo, tumuli entalo, abantu okweyagala bokka nti baliba beeyagala bokka, abavumi, abateebaza, ab'enkwe, ng'omuntu okulinnya ku munne n'asuula wansi yalage waggulu nga takirabamu mutawaana. Omuntu okutama munne ebijambiya olw'ensonga emu obw'endala nga takirabamu mutawaana. Bassebo byonna bye byandituzibudde amaaso leero. Naye agamba nti ebintu bino bikwekeddwa amaaso gaffe. Newankubadde nga ndaba tulinga nga abatalaba nti kabaka waffe ajja. Soon and very soon we are going to see the king. Leero nga tajja kwetikka bibi bya nsi eno nga bwe yakola luli. Yajja wano n'amala emyaka 33 n'ekitundu n'abakasa obulokozi bwa mukyala Sebuliba. Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. N'abakasa obulokozi bwo. Leero tajja kukola bw'atyo. Ajja gy'oli ayingira mu Yerusaalemi. Yerusaalemi ono agambye nti n'akikabira amaziga. Nze mama wange teyateranga kukyalirwa bantu ba kika kye. Nkijjukira bulungi. Naye abasinga okujja ewaka nga bajja kubika. Kati maama wange n'akyusanga n'engeri y'okwaniriza. Kubanga oluusi yamalanga okwaniriza omugenyi bulungi gw'alabye ng'avuga nti nze nno nze kubika. Kati gw'abadde yaniriza ate essanyu ne likoma n'addamu kukaaba. Kati kye yakolanga nga nkifo ky'okwaniriza ne tusanyusa okulaba yasookanga n'ekigambo nti ewaka walungi. Naye nze nali mukwano gwa maama. Kaakati mu ngeri eno bwe nalabanga maama ng'akaaba nga nange nfuba nnyo nga nkaaba ate nga n'omufu gwakaabira simumanyi. Naye ekyankabyanga kyali kimu nga ŋŋamba nti maama ajja kuntwala tugende naye kubanga alaba nnumiddwa nnyo. Tugende naye ngende nange nziike. Naye njagala okuba akafaananyi abasajja bano abaali bajja ne Yesu nga balira waggulu nga batendereza nga bayimba nga bajaguza olw'ebyamagero ebingi bye yakola mu maaso gaabwe ne ku bulamu bwabwe. Balaba mukwano gwabwe gwe babadde basanyukira ng'ate akaaba amaziga. Nkuba akafaananyi nga n'essanyu lyabwe lyakomaawo. Watya ng'omuntu gw'obadde osanyukira, gw'obadde ojaguliza, gw'oyimbira, otendereza, obuukira waggulu ate azze mu kukaaba. Yatunuulira Yerusaalemi n'akikaabira. Mikwano gwange ndaba Yesu akaabira ensi eno. Amazima ameerera galeeteddwa eri abantu ba Katonda nga balonzeewo obulimba. Waliwo ebigambo biri mu Yeremiya essula 6 onyulwa 16 binnuma. Yeremiya abiwandiika ng'ategeeza abaana ba Isirayiri n'abagamba nti mukyuke mute nno mu makubo ag'edda mulabe oluguudo olungi gye luli mutambulire omwo nti kale nammwe mulirabira emmeme zammwe ekiwummulo. Naye abantu ne baddamu ne bagamba nti ffe tetutambulire omwo. Abagalwa, Yesu atunuulira ensi eno nga neetera okuzingibwako nga n'ekitiibwa kyagireetedde nga n'emikisa gyagiwadde bwe bubaka obubuulirwa leero, obubaka obutali bwa kwenyumiriza, obubaka obutali bwa bitole bya mmere, obubaka obutali bwa visa, obubaka obutali bwa simanya
passport oba kwa motoka Yesu ajja kuzimbira ennyumba so bwamala okuzimba ennyumba kyekiddako nemekufa bwanamba emmotoka nvuge emmotoka kyekiddako basaba bakafe bwe tuleeta busuka emmotoka busuka ennyumba busuka omukyalo ow'okuwasa newakubadde nga birungi naye tuleeta obwesuubi ndi olunaku lugenda kutya wano si waffe tuddayo eka kabaka waffe ajja gy'oli weetegereza ebyaddako atunulira Yerusaalemi era basseba abandaba mukwano gwange gwandaba bino Yesu bye yalanga ku Yerusaalemi ng'ekiseera kigenda kutuuka abalabe bo bali kuzimbako ekigo bali kwetooloola bali kuzingiza enjuyi n'enjuyi bali kusuula wansi era tewali jjinja eriri waggulu ku jjinja eritlisuulibwa wansi kubanga tewamanya ebiro byakukyalirwako abaakola ekiseera kigenda kutuuka ensi ezingibweko naye abalindirira Mukama erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe abantu baliddemu bujja amaanyi gaabwe balitumbira waggulu ng'empungu balidduka mbiro ne batakoowa balitambula ne batazirika nga tugenda eka ayayayaya tulinyumirwa obulamu kubanga bugenda kubeera bwa ddala weetegereze Yerusaalemi mu AD 7 Tito Omuluumi yakuba Yerusaalemi naguno ogujjwa banoonya bunoonya awali yeekaalu bawatanya buwatanya naye kyakubibwa nekisaanyizibwawo kyonna kubanga tekyayaniriza mulokozi waakyo kabaka wajja gy'oli njagala weetegereza olunyiri luno olwana mu 5 lugamba lutya tinaayingira mu yeekaalu n'asooka okugobamu abaali batunda ng'abagamba nti kyawandiikibwa nti ennyumba yange eneebanga nnyumba yakusabiramu naye mmwe mugifudde mpuku y'abanyazi abagalwa kabaka wajja gy'oli Yesu waffe yatambulanga kabaka w'abakabaka nga yeeraga omulundi ogwali kusale nga gwe gusembayo guno gwe mulundi ogwali gusoose okuyingira Yerusaalemi mu kitiibwa ekifaanana bwe kityo ate gwe gwali gusembayo naye mbuba yamala okulaba Yerusaalemi ng'ekibuga n'akikaabira n'alyoka atambula agende mu yeekaalu kubanga yeekaalu ye yali ennyumba ye era nga nti ennyumba ya kitange kyawandiikibwa nti eneebanga nnyumba yakusabiramu naye mmwe mugifudde empuku y'abanyazi bw'atuuka mu yeekaalu kyeyasangamu kyali kirala njagala weetegereze gwe mukwano gwange ndaba lwaki yeekaalu efuuka empuku y'abanyazi agambye n'alyoka akola atya weetegereze tinayingira mu yeekaalu n'agobamu abaali batunda n'asooka okugobamu abaali batunda ng'agamba nti kyawandiikibwa nti ennyumba yange eneebanga nnyumba yakusabirangamu namwe mugifudde mpoko y'abanyazi bwe nsoma awalala mu njiri awatali wano nti Yesu n'akwata enkoba n'akuba abaali mu yeekaalu nga yeekaalu efuuse akatale ng'oggyeko owino ono waleero omuzimba obulungi naye owino oli ow'edda watambulanga n'owulira ennyimba ataana waliwo omusajja zange yannyimirizanga ne mala okuwuliriza ng'alina obutiibwe bwakuba yalina ne batabani be nti ali ez'abayindi ataano zaali ez'abagoowa ataano mu kiseera ekyo kale ne yeekaalu bwetyo bwe yali ennyumba ya Katonda omwali omw'okusinzibwa nga mulimu abatunda nga mulimu abawanyisa ffeeza nga mulimu abakola buli kintu kyonna abatunda amayiva jangu olabe jjunjiwane akaliga kwegamba nga mu kifo ky'okusinza Katonda kafuuse katale Mukama waffe n'akwata enkoba n'alyoka aswanyula abali mu yeekaalu n'alyoka abagobamu n'avuunika ebimeeza ebyali bawanyisa ffeeza weetegereze ti omuntu bajjanga okuwaayo saddaaka ng'ajja n'akaliga ke yayonoonye ajja okusaba Katonda mu yeekaalu asonyibwe kati bwe yajjanga n'akaliga kano
ng'abasajja bano abali mu yeekaalu bakeeke bejja nga bagamba olaba wano akagulu wano kubanga saddaaka yaweebwangayo yalina okubeera nga teriiko bulema kubanga ali ekiikirira Kristo saddaaka egenda okuweebwayo eteriiko bulema. Peetero kyeyava amwogerako naga nti ataakola kibi newankubadde obukuusa tebwalabika mu kamwa ke. Bwe yavumibwa ataavuma nate, bwe yajoogebwa ataakanga naye ne yeetowaza. Tinga omwana gw'endiga okutwalibwa okusalibwa Mukama waffe Yesu teyasamya kamwa ke. Amwogerako nti yafumitibwa olw'okusoboka mukyala Sebuliba, n'abetentebwa olw'obutali butuukirivu bwaffe, tin'emigga egyamukubwa ffe gye gituwonya. Teyaliiko bulema, teyakola kibi, ne saddaaka eneweebwayo yali erina okuba nga teriiko bulema kubanga gwe yali ekiikirira teyaliiko bulema. Kaakano njagala tutambule ffenna tuyingidde mu yeekaalu ogenza n'akaligako kati bwe baakalabanga nga kaliko mbwawa kyamukyamu nga bakakuggyako nga bagamba kano tekajja kukola kano kaliga kalema katuwe naye tulinawo kano ke tutunda koba ogula ate akono okogenda okugula ng'olina okusooka okgenda ku mmeeza n'owaanyisa ensimbi yo ne bakuwa ensimbi eya yeekaalu kubanga ensimbi ey'omu yeekaalu ate si yali ekola ebweru ate ng'ensimbi ey'ebweru nafu ng'ey'omu yeekaalu ya bbeeyi kati nga bakuwa akaliga manya ng'okyusa ssente ng'ojja ogula akaliga kano ng'ogenda okawaayo nga saddaaka kano koolese nga bakakuggyako nga bakateeka wali we wajjanga omulala nga naye azze okuwayo saddaaka nga baddira kali ke baakuggyeko nga bakamuleetera nga kake bakwekaasa nti era kalabika kaliko obulema nga baleeta kali ke baakuggyeko nga bakamuguza ng'agenda awaanyisa ssente ng'ajja akagula wano ng'ate kano kazze nako nga bakateeka wali yayayaya bassebo ne bannyabo leero bwe kityo bwe kiri mu yeekaalu nnyingi abantu bafuna ssente mu bannaabwe abantu bakoze amagoba. Nze nebaza Katonda wange gwe nsinza Mukama waffe Yesu yeebale simulabangako ng'awonya omulwadde ate n'asasulwa simulabangako ng'akola ebyamagero ate n'asasulwa era bwe yali ng'amaliza yagamba nti mwaweebwa buwa nammwe muwenga buwa. Omuntu wa Katonda Peetero kyava ayogera ekyawandiikibwa kino kangisome kiri wano mu bbaluwa ya Peetero era nga naye yeewuunya. Peetero ekyokubiri essula 2 olunyiriri lwa 3 luga nti olw'okwegomba bali baviisaamu amagoba n'ebigambo ebyagunjibwa omusango gwabo okuva edda n'edda tegulwa n'okuzikirira kwabwe tekubongoota. Yeekaalu nnyingi leero zifuuse empuku y'abanyazi. Omuntu gy'ogendera ne bakukunkumula akasenteko ne bakamalamu. Siga ofune kyosiga kyofuna mikwano gyange abandaba kijja tuyinza okusigira Katonda alyoka atuwe agandi mwanange mpa omutima gwo n'amaaso go gasanyukirenga amakubo gange. Ne yeekaalu eno bwetu bwe yali efaananye naye mbu Yesu n'asooka okugobamu abaali bawaanyisa effeeza obuliga ne budduka enjiibwa ne zibuuka amayuba ne gabuukira waggulu buli kimu kyonna ekyali mu yeekaalu n'akigobamu n'agandi kyawandiikibwa nti ennyumba yange eneebanga nnyumba yakusabirangamu naye mmwe mugifudde empuku y'abanyazi. Omwagalwa ndaba kabaka wajja gy'oli era Yerusaalemi katuyite ekibuga katukiyite ensi ate yeekaalu katukiyite omutima gwo. Bw'ayingidde mutima gwo kikyalabye kiki ekijjudde omutima gwo bayinza nti ekijjula omutima n'akamwa bwe koogera ki ekijjudde omutima gwo ki ekijjudde mu ggwe. Eno mu Bakolinso
alina wayogera ku yeekaalu n'ayogera ebigambo bino. Abakolinso ekisooka essula 3 onyula 16 aga nti temumanyi nga muli yeekaalu ya Katonda era ng'omwoyo wa Katonda abeera mu mmwe. Omuntu yenna azikiriza yeekaalu ya Katonda, Katonda ali muzikiriza oyo, kubanga yeekaalu ya Katonda ntukuvu ye mmwe. Mukwano gwange ndaba Pawulo bwe yali ng'ayogera ku yeekaalu nga tuvudde ku eri ey'omu Yerusaalemi, Yesu gy'ayogerako nti ennyumba yange, omwagalwa omutima gwo, Pawulo kati agwogerako olwo nga y'ennyumba ya Katonda. Aga nti mmanyi ng'emibiri gyammwe ye yeekaalu ya Katonda, nga n'omwoyo omutukuvu abeera mu mmwe. N'aga nti omuntu yenna bwe kamutandanga n'azikiriza yeekaalu ya Katonda, tine Katonda mwene ali muzikiriza oyo, no solution, tewali kyakwoza, kubanga yeekaalu ya Katonda ntukuvu ye ggwe, ye nze, ye mmwe, ye ffe. Ffe yeekaalu ya Katonda, naye ki ekiri mu ffe? Pawulo kyeva agamba nti ebigambo byonna bibafengamu: obujja, obusungu, obukambwe, enge, ettima, obwenzi, obukaba, obutamiivu, obuluvu, eriisa ebbi, ettima, obutayagala, obutayagaliza, okweyagala mwekka. Agambye nti ebyo byonna bibavengamu kubanga twagulibwa na muwendo. Agamba tugulumizenga Katonda mu mibiri gyaffe. We are unique. Mukwano gwange ndaba waba oyagala okubeera ow'enjawulo, gyamu byonna ebiri mu yeekaalu ya Katonda mu mutima gwo: obusungu, obutasonyiwa, empaka, obujja, okweyawula, okuwoolera eggwanga, ebiriwo leero. Abagalwa, ensi efaananga bwefaanana kubanga yeekaalu za Katonda mwe yanditudde. Abaagala tuzifudde empuku y'abanyazi nga bwe kyali mu yeekaalu eri. Senga Yesu kati ajja okulaba ennyumba yo, laba bw'asanga emidaala tetuwona mboko. Laba Yesu ali kumpi, ennyumba ya Katonda giyoyote. Amina. Kino kiseera kyakuyoyota. Kabaka wajja gy'oli, kikyanaasanga mu yeekaalu ye. Yeekaalu eyogerwako mukwano gwange gwe mutima gwo. Yeekaalu eyogerwako omwagalwa ndaba bwe bulamu bwo. Katonda ajja kuvunaana obulamu bwo. Kikyotadde mu bulamu bwo leero. Yeekaalu eyogerwako kwe kutambulira mu Kristo. Ensi ng'egwagwa wala, ng'eyongera okubeera enzibu, era n'okutunyiga. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Waliwo abaana ba Katonda bajja okutuuka ku kino. Naye njagala tulabe ebigambo bino biri mu Kubikkulu essula 7 n'osooka ku 3 lugamba bwe luti: oluvannyuma ne ndaba bamalayika 4 nga bayimiridde ku nsonda ennya ez'ensi, nga bakutte empewo ennya ez'ensi. Empewo ereme okunta ku nsi newankubadde ku nnyanja newankubadde ku muti gwonna. Ne ndaba malayika omulala ng'alinnya okuva ebuvanjuba, ng'alina akabonero ka Katonda omulamu. Ayogera gu n'eddoboozi ddene ng'agamba malayika 4 abaweebwa okwonoona ensi, ng'ayogera nti temwonoona nsi newankubadde ennyanja newankubadde emiti, okutuusa lwe tulimala okuteeka akabonero abaddu ba Katonda waffe ku bwenyi bwabwe. Kuno kwali kwolesebwa kwa Yokaana. Agambye nti n'alaba bamalayika 4. Bamalayika bano nga bali ku mpewo ennya ez'ensi nga bazikutte, nga bali ku south, bali ku north, bali ku east, bali ku west. Naye ng'omulimu gwe bakutte empewo. Empewo mu bunnabbi kitegeeza lutalo. Kitegeeza lutalo. Nga bakutte entalo, bakutte empewo ennya ez'ensi. Entalo zireme okunta ku nsi newankubadde ku nnyanja newankubadde ku miti, okutuusa nga kino kimaze okubaawo, ng'abaddu ba Katonda
bamaze okuteekebwako akabonero ku byenyi byabwe. Omwagalwa, tukyalina omukisa ogw'olunaku oluyitibwa olwaleero. Kabaka wajja gy'oli naye agambye nti bamalayika bano bakutte empewo enyeezi entalo, n'entalo nazo zibasika zaagala zirya kitinge, naye wakyaliwo omukisa ogw'okuba nti entalo zikwatiriddwa. Va ku zino entalo ze tulaba leero, naye wajja kubaawo entalo, ebibonyobonyo ebibyewo obusungu bwa Katonda ebinaafukibwa, abantu bakabe, abantu beerume, abantu balaajane, but it will be too late. Naye wakyaliwo omukisa leero. Mukama waffe ayogera n'okwogera eri mu Amosi nti ekiseera kijja kutuuka aweereza enjala mu nsi. Eteri njala ya mmere, eteri njala n'ennyonta, eteri nnyonta ya kunywa mazzi, naye ng'abantu baagala kulya ekigambo kya Katonda naye tebagenda kiwulira, kubanga Mukama waffe ajja kuba amaze okumaliriza. Naye leero nga wakyaliwo omukisa ng'empewo zikaatiriddwa north, south, east ne west, nga bamalayika bakutte naye nga nabo empewo ebayuuza, entalo zibayuuza, zaagala ziyiwa obusungu ku nsi. Katonda akyataddewo omukisa gy'oli, agambye nti toyonoona nsi newankubadde ennyanja newankubadde emiti. Malayika yajja n'eddoboozi ddene ng'agamba malayika bano bakutte empewo nti temubaako kye mukola okutuusa lwe tunaamala okuteeka akabonero abaddu ba Katonda baffe ku byenyi byabwe. N'akabonero ako si kirala. Akabonero akoogerwako kano ke kabonero ak'Omwoyo Omutukuvu. Akabonero akoogerwako kano ye Mwoyo oyo gwe bagambye nti atuula mu yeekaalu. Aga temumanyi nti emibiri gyammwe yeekaalu ya Katonda, nga n'Omwoyo Omutukuvu atuula mu mmwe. Kale omuntu yenna bw'azikiriza yeekaalu ya Katonda, naye Katonda ali muzikiriza oyo, kubanga yeekaalu ya Katonda ntukuvu ye mmwe. Abaagala omwana wa Katonda ndaba omubiri gwe yeekaalu ya Katonda oguliisa ki? Abalina yeekaalu ya Katonda nga n'Omwoyo Omutukuvu atuula mu bo tebamala galya holoseero. Abaagalwa nedda, abaana ba Katonda we are unique. Y'Omwoyo Omutukuvu ng'ali mu ffe tetumala galyalya. Aga ndya birongoofu, ebitali birongoofu tolya, ebirongoofu lya. Kyamutawaana nti leero amakanisa mangi Yesu gakaabira nga bwe yakaabira Yerusaalemu. Waliwo omusumba gwe nawulira nga yagamba nti omuntu okakasibwa nti alokose alina kumala kulya mbizzi. Neneebuuza nti embizzi erimu obulokozi? Era ye ng'agamba ebbanga lyamala mu Buyisiraamu nga talya mbizzi yafiirwa nnyo. Basebo ne bannyabo amakanisa agafaana bwe gatyo Katonda agakaabira, Yerusaalemu akaaba. Tebayikiriza bantu bekwawula birongoofu na bitali birongoofu, bakwesa amaaso sabbiiti ya Katonda ne Katonda avumisibwa mu bo. Mwanange tetumala gambala. Osanga amakanisa abambadde empale, abambadde batya. No, we are unique. Mukwano gwange ndaba nga weekweka mu Kristo naye ng'okyamala gambala yambala. Mukama waffe agamba vuunika ekimeeza ekyokwambala ebiwalewale ebyo gw'omwana omuwala. Mukubanga tuli ku mulembe mwe gwabayitako dda tetulina ffe twalina ogwaffe. Naye weetegereze ndi kyokola nga kikujja mu Kristo. Agambye kivuunike leero ng'amalayika bakyakwatiridde empewo enyeezi ensi. Vuunika ekimeeza ky'okumala galyalya. Agambye nti ekyawula ekinulo lya ate nga kiza n'obwenkulumu. Naye n'agamba embizzi eyawula ekinulo tezza bwenkulumu. N'agamba omusu guzza obwenkulumu naye tegwawula kinulo. Akamyu kazza obwenkulumu naye tekawula kinulo. Tolya. We are unique. Kabaka wo ajja gy'oli. Kikyasanze mu yeekaalu yo mu ngeri nefaana bwetyo. Nebaza Katonda kubanga wakyaliwo omukisa ogw'olunaku oluyitibwa lwaleero. Bamalayika bakutte empewo enyeezi ensi naye ng'ensi eneetera okubasika ebintu bibeere bitabuke. Mukama agamba nti vuunika ekimeeza ekirabika mu ggwe. Senga Yesu leero azze nga bwe yayingira mu yeekaalu eri n'agamba nti kyawandiikibwa nti ennyumba yange
ennyumba yakusabiramu ebyamawanga gonna naye mmwe mugifudde empuku y'abanyazi. Mukama atuwa omukisa. Waliwo ebigambo bino byenjagala okusoma biri mu kubikkulwa 8:5 lugamba nti malayika n'atwala ekyotezo n'ajjuza omuliro n'akijjuza omuliro gw'oku kyoto n'akisuula ku nsi ne waba okubwatuka n'amaloboozi n'okumyansa n'ekikankano. Malayika okutwala ekyotezo okukijjuza omuliro gw'oku kyoto. Basabo ekyotezo ekyomuyeekalo tekyagenda nk'omuliro gwa ku kyoto. Era bw'osoma eri mu ndagaano enkadde waliwo batabani ba Alooni Nadabu n'Abiku ne bagenda bakijjuza omuliro gw'oku kyoto kubanga baakiraba nga kizikidde. Mukama yabattirawo ku support ne bafa. N'olw'ensonga eyo ono agambye nti malayika okujjuza ekyotezo omuliro gw'oku kyoto okukisuula ku nsi. It will be too late for salvation. Don't say tomorrow. It may be too late for salvation. And yesterday has gone forever. It is today to make up your mind. Mukama ayogera ebigambo bino bimaliza nayo mu Yuda. Onyo olwabiri mu omwenda agamba nti naye oyo ayinza okubakuuma obuteesitala n'okumayimiriza mu maaso ge nga temuliiko bulema mu kujaguza. Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Nti Yesu waffe agambye kandusomere ddala mbadde ndwogera nti naye oyo ayinza okubakuuma obuteesitala n'okubayimiriza mu maaso g'ekitiibwa kye nga temuliiko bulema mu kujaguza. Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Ayinziza ddala okulokola abajja eri Katonda ku bubwe kubanga ye mulamu ennaku zonna okutuwolerezanga. Bwe ndi yimirira awali entebe yo nditeeko omunyago mu maaso ga Yesu yansasulira ebbanja lyonna yasonyiwa ebyonoono ye yanongosa nze. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Agambye nti ayinza okutukuma obuteesitala era ajja kutuyimiriza mu maaso g'entebe y'ekitiibwa nga tetuliiko bulema mu kujaguza. Kabaka wajja gy'oli gwe gubadde omuntu ogwaleero. Saba Mukama akuteeketeeke nti bw'anajja gy'oli asangenga ebimeeza byonna eby'obukambwe, eby'obujja, eby'empaka, eby'obukaba, eby'obwenzi, ebyokweyawula, ebyokwesalamu, eby'olugambo, ebyokugeya, byonna ng'obivuunise. Kristo afuge. Katusabe. Oli mulungi kabaka waffe kubanga ojja gye tuli. Nga bwe wayingira Yerusaalemi oli omulundi ogwasembayo ogw'ekitiibwa okweraga nga kabaka w'abakabaka, leero oyagala kuyingira Yerusaalemi. Obulamu bw'abaddu bo n'abazaana b'ekkanisa y'abantu b'ensi yo. Kubanga Mukama ogamba nti oliko ky'olikola. Weerayirira wekka nti oli wakubikkula ebyama bye eri abantu bo. Weebale nnyo okubanga okuyita ku mukutu guno ogwa TV yaffe eno, ku pulogulaamu yaffe eno bw'ati bw'ayogera Mukama, osiima buli lunaku okwogera eri abantu bo. Yongera okulabisa omukisa obuweereza buno, yongera okubuwa amaanyi n'okubuwanirira, yongera okubeera n'abo ababutambuza mu ngeri ey'enjawulo. Saasira bonna abeetaaga okusaasirwa, osumulule abasibe abasibiddwa mu ngeri ezitali zimu. Waliwo abazibiddwa amaaso naye weebale kubanga bajja kusumulula abazibe. Abo abaali baleekaana olw'okuwonyezebwa, Mukama era wabeerewo okuleekaana eri ensi yonna, ng'abantu bazibulwa amaaso okutegeera sabbiiti ey'amazima, ng'abantu bazibulwa amaaso okutegeera okubalizibwa okw'amazima, ng'abantu bazibulwa amaaso okwawula ebirongoofu n'ebitali birongoofu, ng'abantu bazibulwa amaaso okutegeera abagwanidde okwambala, bwe bagwanidde okutambula, obanga kulya, obanga kunywa, obanga kukola kintu kyonna. Pawulo bw'ati bw'ayogera, twebanga mulya, obanga munywa, kyekisinga okututawanya kulya na kunywa. Naye n'ayongerako n'ebirala, tyobanga tukola
byonna tukolenga byonna olw'okwesa erinnya ly'ekitiibwa okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe.